Yes, ciao tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya ndirubo sipampita ntambi kimso Rich Boy Maxud Junior. Olunaku lwaleero omukulu amanyikiddwa nga Eddy Munsonga atute obuvunanyizibwa n'akwata essimu ye anakubira the right honorable Rebecca Kadaga anamutegeeza nga bwali mu nsi engwira ensi gyebatakiza kuba nti afuna mirembe. Munsonga agambye Rebecca Kadaga nti nagenda mu Cote d'Ivoire kuba nti performinga n'okuba nti mpuba bendera ya Uganda naye ate kimalamu amaanyi okuba nti bwe bakola lockdown bambi yansanga eno ng'ate sente zinali ntambudde nazo zonna nali namala ozispendinga ku air ticket nesikade ate nga balance bwe nali nfiisizaawo namubuukinga mu like hotel room yasooka then kati zinenaku endala ezeyongeddemu mbadde sirina budget yayo so neetaaga buyambi bwonga Rebecca Kadaga. Rebecca Kadaga avudde n'agamba nti angenda kukwata ensonga zino mbere nga nzituusaako omukulu era Rebecca amusuubiza nga ensonga zino bwagenda okuzitwala ewa Minister Rukahana Rugunda, Minister of Foreign Affairs kogata ne ambassador ali mu Abuja oba embassy ya Abuja ebere nti esobola okuba nti emuyambako kuba nti bajja because ayagamba nti ali mu mbeera mbi. Rebecca Kadaga agamba nti Eddy Kenzo ali mu state eyogera French whereby ye nga Munnayuganda amanyi English kiba kizibu nnyo okuba nti communicatinga n'abantu bali mu lulimi so lwekyo Eddy Munsonga avuddeyo anasaba Rebecca Kadaga obuyambi. Rebecca no agambye nti ensonga za Munsonga bagenda zikolako mu bwangu nnyo ddala era nga agenda kuba nti atuusa ensonga ewa President Yoweri Kaguta Museveni babere nga bakidiscussingako because Munsonga teyagenda Bulaya kuba nti oba akola oba kwejalabya wabula yali agenze ku mirimu emitongole lwamala okukola emirimu gye bwekityo lockdown byamusanga era yamukwatira eyo Bulaya n'atasobola kuba nti abeera ku butaka. Kenzo gibweze emyezi ebiri bukyanga lockdown yetandika bambi musajja watu ali Bulaya eyo abona era nga kitebereza okuba nti akozesa akakadde kalamba buli lunaku bogata emyezi ebiri gyamazeeyo zezo miliyoni nga 67 Eddy zakozesa ezo no sente ziba nnyingi nnyo ku muntu just ali normal like so nolwekyo government wevayo kuba nti emuyambako tekiba kibi naye nga ate tusaba government nayo efeko ku bantu abalala because Eddy Munsonga mufuddeku okuba nti muyimbi naye waliwo abantu abalala nabo abanyigirizibwa mu mbeera bwetu nga tebasobola kukomezebwa ku butaka nabo nga tebagenda kwejalabya wabula bagenda mu kusuula kuleeta misolo mu Uganda but unfortunately nebibasangayo nga tebasobola kukomezebwa mu butaka so before considering omuntu omu mwalibadde nga era mufaayo kuba nti mukomyawo abantu abagenda nga tebagenze kukola wabula nga bagenda kuba nti bayiyiza ensi yaffe Uganda n'okuba nti banonya ekigulira magala ediba because bantu bangi abagenda mu busuubuzi China, bantu bangi abali e Europe, bantu bangi abali e Dubai abetaaga okukomezebwa ku butaka naye ate ekikomi ky'okuba nti gavumenti yaffe tefuddeyo kuba nti n'abantu bano balowoozaako wabula bafaayo ku muntu sekinomu. Nze ngenda gamba nti yes Eddy Munsonga deserves to be deserving kuba nti aleetebwa mu Uganda oba okukomezebwa ku butaka naye n'abantu abalala mubalowoozeeko so Munsonga yasooka n'asaba okusaba soka mu Minister of Internal Affairs oba Foreign Affairs bwekityo mukulu manager wamanyikiddwa nga Beta Muhumuza yagenda n'asaba ne bamumma ne bagamba nti yes si yekabonabona bwekityo ne bakitwala nga kikulu. Lwaleero Kadaga avuddeyo n'aba nti agamba omukulu n'okuba nti agamba Foreign Affairs Minister amanyikiddwa nga Rukahana Rugunda akugana ne President ng'agamba nti ensonga z'omwana waffe gwe bayita Eddy Munsonga muziveeko osanga ku luno speaker bwayogedde osanga ensonga ze zinaafiibwako so Eddy Munsonga yandikomyawo ku butaka nga ayise mu right honorable Rebecca Kadaga speaker wa Uganda. Bino n'ebirala byeboolinda mu episodes zaffe zirakolonzikadde ntambi kimuso webale kuba nti munaffe osubscribinga n'okuba nti weekumira wano 24/7 tuba nti tutambula ffenna era okola kyamanyi bye twegweko mu episodes zaffe ziddako.